Jefuchwa yagamba atya Sheebah. Bwe namuga go Sheebah mancho olina okukola. Kunama nnyo yamanya abantu b'Uganda bebaagala. Kunama nnyo ngenda kugulira ennyimba nkukamemu hits ezo. Omulimu gwa Sheebah gwali gwa kukunama. Kunama kuba ennyimba nze ngenda kukuleetera ennyimba. Wali mu studio tujja kuyiya manyi naye bagattagatta amaloboozi. Kati Bairo Monsi yategeka Serena bangamba ya buildinga bu flats bazaalinga 4 5 era gana nasoloozayo obusulu mu Serena. Yazimbayo flats okitegedde kalina jizinji ziri obwo ya flat azimba flats okitegedde kati Ntambi damusebe mbadde embuze Bairo Monsi yategeka concert ku Serena amafe tuli philosophical tubisa mu ngero mbadde sikatege wakwate se ekubona agende wa agakani ku Serena agakani abaali awe enkeera agenda okulaba mulimu flats muki mu hall Victoria Hall bayi muntu kyono ndi nyimba yozinamugwa kataja nyimbe za Bairo Monsi ataze musinga Bairo Monsi aduke ku stage kubato yawe yababi Cindy nyimba yozinamugwa kezi ajja kwata awo simanyi nkwatako ayimbeza Sheebah amusinga okuyimba abagize ate bakyuke bagambe bulijjo natusimba bbula obo kitegeera mukati ku bayimbi bana ababiri omu ali mu Wuma omulala mu Federation bombi bayimbi bakyala Cinderella Sanyu ne Sheebah Karungi balina show on the same day who is to win on that show? Let us assume bagamba ceteris paribus keeping other factors constant Sheebah dewo it is a battle because wachalo contention ya team Cindy na yogera ko kuno kubali mu camp nga babukinga venue yawe nga 15 ni Sheebah yasoko okubukinga kalo tulaga ati nine ati katugenda okebera mu bitabo nga Bairo Monsi taliyo Bairo Monsi ya Sheebah ate ani yaluyi ati Bairo Monsi nankulu mbutabeerayo ne tugamba yi nenga ata alanga festival yolo festival tugenda okulaba watu wa information musajja waffe King Michael kya mchali ku ebyo ne University ya Victoria University kirimo mwami Muganga era before we know bajja kukola ki bajja kukola battle kyali mu kubala ne bino battle ku graduation ya Victoria University ya Victoria University okitegeera ntira yali mu pulling strings but my interest eyo whether gimmicks zina acting aguni bajira. Let's discuss the artists the two of them. Yes ni kuba artists singa omukulu Jeff Chiwa badde akyaliyo teyali advising the muyimbi egenda mu battle eyo at any cost. That is Sheebah. Unless nga sente zina bampitirivu n'ogamba kati oba oli ekikere you have to eat the big one, the fat one. Okitegeera. Next, if it is not about some huge amount of money, tiyandise muyimbi wegenda committing suicide, career suicide. Ekibakita career suicide? Yes. Sheebah okuyimba ne Cindy ebeera career suicide. Kibeera ng'essaawa zino. Lauryn Hill omumanyi bulungi. Lauryn Hill yo muyimbi eyali mu gundi ne Pras ne Wycliffe Jean yakola ennyimba entono ennyo but status ye eri legendary. Album ye yasemba okufulumya eyali yokka bali bagitadde Miss Education of Lauryn Hill. Kwaliko ennyimba bazaali 19 ne wangula awards mpitirivu nnyo mu Grammys ne MTV. Okitegeera ye Lauryn Hill. Legendary status n'agiteeka kwa yali mulungi nnyo amanyi okuyimba amanyi okurappinga ate ng'abibalansinga. Okitegeera nyimba kayimba Killing Me Softly okajjuko. N'ennyimba endala mpitirivu nnyo. Na retiringa 1998. Nakola World Tour mpola mpola nabera nga jamu once ne walo nenga active yali nga akoze ki retiring zeri akomyewo wano 2 ku album ya Nas baita King's Disease 3 nakola kayimba ne Nas ajamu na tuwa mpola naye omuyimbi Cardi B esawa zino mwana aselinga platinums akola atya Cardi B ya replacing ono mwala Nicki Minaj. Yes nsiche kirize ekyo naye jaba discussion ndala soketunuye Sheebah ne kati badde nkugamba nti Cardi B Lauryn Hill singa ayingirawo Cardi B afukamira gamba wanji baba tukweteyo ku mazzi ningi sawa zino ye hottest Cardi B hip hop mbachala ninga singa gundi ayingirawo otuba tukomyeyo ku kya Cindy ne Sheebah nkitwala nti Sheebah from 2012 yomu ku bayimbi buli mwaka ngasobola okubuza ennyimba 5 nga zocha hits nga zocha naye singa omalako omwaka ogwo n'oyingira omwaka omulala okomyeyo ku hits zine 5 ogamba zikyasobola okuyingiza omwaka omulala gaziwoze. So hit, anyone can do a hit. Na ate ziwola. Oba kitegeera. I get it. Kati mulimu abayimbi abamu nga asobola okukola oluyimba nga lusobola okubeera hit ne lugenda mu old ne lugenda mu classic. Nga zitikinga boxes 3. Yes Cindy. Kati be bayimbi abo nti teetaaga luyimba lupya to organize a concert. Nga abayimbi bamu abayimbi nyimbe z'ekibuyabuya. Tinkubi okwepiicha mpanisi lugogo.
gravity wange ng'omuyisizaamu kyekyo be bayimbi baffe be tulina wajjawo omuyimbi nga Juliana Kanyomozi ava out of oblivion ategeka Serena abantu ne bajjula nga talina luyimba lupya twakiraba abayimbi nga ba Irene Nambiru abayimbi nga ba Jane Ruzamba nti oluuza album ya Koi Koi Riddles of Life n'ogamba wow naye kati okwepicha n'owanika naye kati batuzeeyo ku Cindy mbadde gamba ye muyimbi asobola okukuba oluyimba lumu ne luwangaala tiyitaga luyimba lupya kuteeka concert so waba asazeewo boldly najja n'akola ne press conference yanyumidde nnyo yagambye nze na booking yagambye simanyi bakyanayo basensinga ebyo Nicki Minaj yayogera line n'agamba all these bitches are my sons n'agamba ba Cardi B ba Megan Thee Stallion ba MIA we batyo wali buzo obwala bungi bw'ekintu kyabwe all these bitches are my sons kati Cindy naye wajja yayogedde ku statement ye philosophically yamugambye nkuzaala bano baana bange ndi maama waawe Kalole Kasito ngamba ki Wininwajo ngamba ki ate mu industry yaffe eno muba mukikola kigenderere abakazi mwinenge gye mbateekawo nga tebalina sse teboogera abaami beetiirira era singa omuyimbi avayo nga Wininwajo n'akuba omuntu akubye omuntu ninga abayimbi bambase bakuba abantu ojje tutabeera n'abamanyi balegenda olina kola kyoko nakuwa boda temwogera Wininwajo agizeeko katono nnyo obugalo Wininwajo banange yakubye omwagizi bebakyala mbadde muningi gye mbatwalamu embeera eyo kati Cindy yavayo bold najja nayogera ensonga ze agamba naba nambaza aswana batolinga nabo unless ne baba beegasse bonna nja bakuba kati kiki kyembadde nkunyonnyola nawulira yali aŋŋamba nti Sheebah alina ennyimba mpitirivu nnyanja okuba Cindy bato n'agiwulira ne mubuuza rules of engagement ze ki nti obeera ovudde waka n'ogenda mu show katugambe ya Maurice Kirya oyagala experience efaanana etya akuteddemu CD owulize zibadde owulira adese ku radio music y'omu yoyo mu bbala yoyo oyagala something extraordinary ekyenjawulo oyagala lukoba lutambule akomandinga atya stage kati Bairo Monsi yategeka Serena baŋŋamba ya buildinga bu flats bazaalinga 4 5 era gana nasoloozayo obusulu mu Serena yazimbayo flats okitegedde kalina zizingi ziri obwo ya flat azimba flats okitegedde kati Ntambi damuserve mbadde embuze Bairo Monsi yategeka concert ku Serena amafe tuli philosophical tubisa mu ngero mbadde sikatege wakwate se ekubona agende wa agakani ku Serena agakani abaali awo enkeera agenda okulaba mulimu flats muki mu hall Victoria Hall bayi muntu kyono ngamba Bairo Monsi nga jana asoloozamu obusuulu nga kalina azimbyemu yafulatinga ku show yafulatinga kati ojja mu show eno bato eno nga Cindy atulako nti buli lwakuna yabeeranga bali ku autospan tuba live music ne bandi ye nafuna amabala amalala Bairo Monsi nga agende moloto n'agenda ludda abuza kati otugenda mu concert tusuubira mbu experience agenda live experience something very different kati Cindy abadde practicing every day ekivola yakuba bumpate concert we bali nyuli mukasiima nagambye omuntu omu ti Bairo Monsi asobola okubeera nga alina ennyimba 10 naye show egenda baya ssaawa 2 nti buli ssaawa mutogamba Cindy talina nnyimba zifitinga mu ssaawa emu nti azirina mugamba Sheebah niwe aba alina ennyimba mpitirivu nnyo era ajja kufunaako ennyimba ezifitinga mu ssaawa emu oba okitegeera katugende mu quality y'ennyimba ku quality ani asinga of course kati tuli mu live experience nkubulidde oli yazimba kalina mpitirivu nnyo batasobola kubisana n'ono oba okitegeera n'ekyokubiri Cindy ennyimba yo zinaamuggwa kati ajja yimba eza Bairo Monsi ate azimusinga Bairo Monsi adduke ku stage ku bato yaabwe yababiri Cindy ennyimba bwe zinaamugwako ezizi ajja kukwataawo simanyi nkwataako ayimba eza Sheebah amusinga okuyimba abagizi ate bakyuke bagambe bulijjo naatusimba bbula oba okitegeera kati gemaanyi Cindy gaalina ayimba akomandinga stage bulungi nnyo bandi yagikomandinga ne audience ne connectinga alina memories z'ateekawo awo n'ogamba bambi n'abeera wakati awo n'ayogera ebigambo gambo awo nga afuna break n'owulira nga everything is going that is Cinderella sanyu kyekyo kyatuwa omujjukira bulungi nnyo alimpa example ya Arigo Search kati abagoberera omupiira ngambe niyo encyclopedia nkututteko mu Italy yali w'amaanyi nnyo omupiira gwa Italy nga gwa ndobo nnyo najja n'akyusa training methods n'akyusa philosophy egenda okumaliza nga AC Milan erulinze omupiira gwa Europe for almost 10 years oba okitegeera yali Arigo Search yali very philosophical kati Arigo Search wa Uganda mu bakyala ye Steve Jean yes yakwata kwani Cindy nga muto namuyita mu Blue 3 namuwa ekiri philosophic ekyokutandika ani yakwata ku Sheebah okuyimba anti kati Sheebah musajja gundi yamukutteko Jose Mourinho ye wa numbers Jeff Chiwa nti Mourinho afuna kidrogo bache nga kijje mu mase
n'akikubako ko nakigamba kola omulimu gumudduka ojja kupira bajja kukuterawo ojja kuteeba Jeff Chwa yagamba atya Sheebah bwe namugago Sheebah manchi olina okukola kunama nnyo yamanya abantu b'Uganda bye baagala okunama nnyo ngenda kugulira ennyimba nkukamemu hits ezo omulimu gwa Sheebah gwali kunama kuba ennyimba nze ngenda kuleetera ennyimba wali mu studio tujja kuyiya manyi naye bagataggata amaloboozi ne bateekamu autotune biki ne lubayo bulungi ice cream era nondeku ice cream naye weeyambule okitegeera era mulimu bano bamedi bano abajja ku show nga itagala luyimba ayagala kweyamba mukazi n'ayitirawo awo mpolampola naye tudakoli aligo search Steve Jim yagamba Cindy namwe of course yali born talent ngeri born bulungi nnyo just abakuba kubi okitegeera Paul Maludini n'omugiragirako n'abeera sobola bayiteetaga nyimba zino ziteetaga gimmicks nnyo sobola abayo authoritative n'agamba bampi ND era sini namugambi namukubira ku akateba federation yonna kati kubana kwa abawala byagambe Karole Spice Sheebah nani omulala yabagase lumu mulengo katateko ne ba Eddie Kenzo bano ba Palaso babereri bayambe ku muyimbi wa vice president muyimbi ngamba Cindy alimo kubifinga Sheebah eka agateko ne bano tutunyumirwe eki agateko ani omulala no bagateko Eddie Kenzo aje agateko Palaso Palaso omwana Palaso next one kayo byonjogeza wano gena biteka yaba kubasho tujikomyi wano tujali ne yakuyo omundu sebo ngozi nga Spice awo gundi Sheebah tubama awo tujja tumuleka kale awo tujiwe